abawagizi kubanga ttiimu etaba n'abawagizi tebaawo. Abawagizi nsanyuse nnyo balaba era Kunja Warriors, omulogo wa Kunja Warriors naye nsanyuse nnyo mulaba. So oba twabadde tonnatuukawo nalebo wali omumanyi omulogo wa ttiimu Wampochi walinze era enkuba ebadde ejja n'ayitamu nenaba nga yeetoloola awo. Naye BannaKyaggwe bannange mwenna nsanyusa obalaba. Ba Rotarian aba Kyaggwe, Greater Kyaggwe, nange ndi Rotarian, ndi past district governor wa Rotary, nsanyusa nnyo obalaba. Ndi wano lwa nsonga 3. Ensonga esooka endeese wano olwaleero gabadde makya kati gafuuse olw'eggulo. Kwebaza Oweekitiibwa Elijah Boogere Ssekiboobo n'obukulembeze bwe. Kwebaza akakiiko akatambuza ttiimu y'omupiira ey'Esaza. Ate okwebaza abawagizi, mulimu abawagizi abanene nga Honorable Lulume Bayiga, mulimu abawagizi abalala nga Ssaabakunzi, bakansala, ab'ebitiibwa, ba Rotarian, obebaza olw'omulimu gwe mukoze okutuuka kati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Y'ensonga esinga obunene eyandeese era naye waweyamo nti wenatuuka ku quarter final nja kudda. Era nzize okubebaza olw'ensonga eyo. Kigwanidde okujaguza buli milestone kubanga byo ebizibu byo bijja, naye tufuna ekyessanyu tukyebaliza Mukama ne tujaguza ate ne tweyongera okuwera n'okuba n'amaanyi. Ekyokubiri ekyandeese wano kuzzaamu bavubuka bano maanyi, abaana baffe bano, okumanya nti tuba tunuulira omupiira ngulaba ku terefayina, sinasobola kujja mu kisaawe naye nja kujja bwe munatuuka era nga tugenda kutuuka ku mupiira oguddirira ogwakamaliza, nja kujja mu kisaawe. Manyi manager, team manager, coach, omupiira oguddirira ogwakamaliza nange nja kubeeyungako. Nze gye n'ab'Kyaggwe bange manyi ffe tuvaawo n'amakomaawo mu Bansibirwa awo, nja kujja ne Bansibirwa tukube enduulu. Naye okubazaamu amaanyi abaana okulaba nti mutuuse wano kati quarter final tugituuseeko nnyo, tuyina okusukkawo tugende ku semi final. Ekyokusatu ekyandeese okwongera okukunga BannaKyaggwe n'abaagaliza BannaKyaggwe ebirungi, okwongera obuwaguzi eri ettiimu yaffe esobole okutuuka ku Ntiko nga bwe tuteeseteese. Byebintu bisatu byokka ebyandeese wano. Jjo nasize siri bulungi n'okumakya mukyalanga mbeebazizza captain ne vice captain ne mwenna. Njagala bba sibirira entaano eno nga musamba omupiira guno mulimu ebintu 4 byenjagala mwetegereze. Ekisooka njagala mutwale ng'omulimu kubanga muyingizaayo kye muyingiza ekitono oba ekinene ne mwerabirira ne mulabira n'abantu bammwe. Era bw'obanga okukola omulimu olina okufaayo, olina okuteekamu professionalism, olina okuba n'empisa. Omulimu gw'omulimu ogw'okusamba akapiira ng'onootuuka ku ddaala eddene, mpisa, discipline, discipline, discipline. Buli bw'oba n'empisa otuuka wala. Honorable Lulume Bayiga agambye tubeetegereza baani abasoma, baani abagala okweyongerayo ku kino. Era olwabamu n'ow'empisa naye omwana oyo alina empisa, omwana oyo ajja kgenda wala. Njagala omulimu gwaffe guno tuguyonje
kubanga mulimu gujja tuleetera emikwano, gujja tuleetera ensimbi, ate gujja tutwala wala okufuna abantu abatwogerako era abatumanyi. Ekyokubiri, muli kyakulabirako mu Kyaggwe muno. Abaana bato bangi abagala nabo basambe ku ttiimu y'Ekyaggwe, babeere mu ttiimu ya Buyinja Warriors, ate banoonya aba Free Stars, banoonya ab'Ekyetume, banoonya ababayiko ebikoze bitya. Obwekwe walingayo ttiimu bagiyitangani Red Star. Awo nno tokola dibengalye muyina abaana bemuwa essuubi nabo nti bali baako nga mmwe n'oyimirira mu ttaano. Waliwo ngambye aguggala omuwanvu yono n'oguggala ne bagamba nange jakubanga omusajja oyo. Olulumi abadde ayogera ku Bugerere ng'ezanya kifiiriza, manyi bagira Liverpool, twazanya Newcastle ng'ezanya kifiiriza, golokipa akwata omupiira neyebaka naye nabo balabako nga Bugere bwe yalabako aba Newcastle. Ekyokusatu, talanta. Oli kye yasose nakyo, muli mu talanta zammwe, muli mu talanta, temukuutiza temukuutiza, muwandiike talanta. Mwebalo tusanyusa, mwebalo tugatta, mwebalo tugatta. Omupiira guno ng'omuzannyo gugatta nnyo, tuyomba ne tunyiiga naye ate ne tuseka, aye ne tumanya omuntu ne mujjayo n'obuntu. Mwebale nnyo tuwa essanyu n'otugatta. Nsaba mugende mu maaso, mbaagaliza buwanguzi, manyi tujja kutuukako kubanga twewaddeyo ate mulaze amaanyi mangi ddala. Nga mmaliriza, njagala okuddamu okwebaza abantu bonna. Omanyi tewabawo obukulembeze watabawo okusoomooza. When there is no challenge, there is no leadership. Mwenna abakulembeze ebisoomoozo by'omwogedde ne team manager, awo obukulembeze bwamwe bulabikira. Obukulembeze bulabikira mu ki? Mu kusoomooza. Njagala okwebaza bonna abakwata ku nsonga eno. Okusalawo kwa Ssekiboobo bwali bukulembeze. Mwebale kusalawo kulungi n'ogamba kokyuseemu bwa bukulembeze. Njagala okwebaza Dr. Honorable Lulume okujja abasambi. Ekyamazima babaddewo ku lw'obwagazi n'okukuuma ekitiibwa kya Kyaggwe. Mwebale nnyo abaana baffe. Babadde n'okusoomoozebwa kungi nga tugera nabo naye nga tubagumya. Era ndowooza Katonda yatulabikira nti tufune kooki omwana enzaalwa ey'Ekyaggwe, tutunuulire abaana abagenda okuzannya omupiira nga BannaKyaggwe, kubanga singa tekyali ekyo Mukama wange w'ekitiibwa, mu makkati awo twali tugenda kuswala nnyo nga ttiimu y'omupiira eremereddwa okutuuka w'eri. Njagala okubeebaza nnyo nti ekyo tukituuseeko olw'okuba nti abaana baffe abadde basamba omupiira ne bakooki baffe babadde nti BannaKyaggwe nga balina omutima gwa Kyaggwe okulabika nga tebaagala kuswaza ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abaana abagenze twabateekekedde bulungi, twagala okubeebaza nga tetukowa mu bigambo byokka. Nateeseteese bulungi Ssaabasajja agenda kugabula ebyokulya n'okunywa weebiri. Twagala olwaleero mukakkanye ku pulesa, tujjeko wano oyite omwana wange ngenda kukulagira, yangu oyite kansala Shaina ozireko naye tukakkanye enkeera tugenda okugenda mu kisaawe omubiri gukakkanye, tugenda bawasanyusa tubakubira endongo. Era olwakusanyusa ekintu kye tutagenda kubakolera ebitabiiza byo tetwagala mubikooneko, kubanga twagala musigale nga muli fresh. Enkeera tugende mu training, omupiira gw'okusandi twagala bwanguzi. Kati wange ono alina ekigambo kye yaŋŋamba buli ssaawa neebuulira, Mukama wange kyovola ttiimu eba ekola obubi nkya n'okukubira kasimu. Yagamba alinsuuta singa ttiimu yaffe gitwala ku kikopo. N'olwensonga nkolera ekintu ekyo era nsuubira Mukama wange neeyama tujja kituukako. Njagala kujja mu ofiiri okukubira essimu nga Kyaggwe eri ku fayino, tubeere ku fayino ng'ogiraba
nga batukwasa engabo. Ekyo tujja kikola, tulina okukkiriza okwo. Katonda nga ye muteezi waffe. Mbagaliza oluseera ekirungi, ayi Katonda kuba Ssaabasajja Kabaka. Omupiira gwe twawangula muganda wa Ssekiboobo Mugerere, twamukubira Bulemeezi, era nga tumaze okwetegeka twagamba nti nedda tuteekwa okuwoza olutabaalo nga tumaze okubakuba. Twalina essuubi tugenda bakuba n'okukkiriza, era twayungula abawanvu n'abambi okuva ebuyikweri kama wange gy'otatera kutuuka, n'abaava wano mu Mukono ne tugenda ne tulumba era ne tubakubirayo. N'olwekyo twalina essuubi nti wetumala okubakubirayo tujje wano tweyozeeyoze tuwoze olutabaalo, ate tumanye butya bwe tugenda okulumba. Bavuka baffe twabazaamu amaanyi nga tuli e Bulemeezi ne tubategeeza kino. Njagala okwebaza olukiiko oluteesiteesi, abaana bano mwebale okubawa treatment yeyo. Kamayi tulina abantu abatukoze obulungi ku sayidi eno. Mukulu Katambula ono kansooke musowoleyo, kubanga yagamba abaana bano beetaagamu kaabuuyi era abadde abawa kaabuuyi. Tweyanzizza okuvunaanyizibwa ne management etukoze bulungi okusobola okwongeramu amaanyi. Tulina essuubi nti ku mulundi guno empologoma tunaagikwatako mu ngalo. Twogeza maanyi kubanga ttiimu eno yazannya bulungi eruweero nga tukuba abeebugerere, baali batwesibyeko era nga bazanyisa attitude eyakifiiriza nga beeteefuteefu okukola buli kimu okusobola okulaba nga Kyaggwe si yeyitawo. Aye twatandika leetireetimu ng'emipiira emirala giringa ng'egitandise, oyinza okulowooza waliwo ne kasindikeeti mu balemesi ndowooza abalala bayitemu. Naye abaana bano bayolesa omuzannyo ogwali nga si gwa bulijjo, naye wakubadde nga nze nti gwali mulungi, naye nga ye kooki yagamba kyakibulamu, kooki yagamba kyakibulamu, naye ndowooza si bwe kyali banaani. Naye nze eyali atunuulira nalaba ng'abaana bazanya omupiira era yalinga fayinolo. Kati oba eyo yalinga fayinolo twagiwangula, fayinolo yennyini nga tuli wali eri nga ne maaso mogi waali tutekojiwangula. Awo ffe twaliwo nze ne Honorable Sserubula akiikirira Lugazi municipality, abaana ne bazanya omupiira kaweefuba atali wa bulijjo nga ffekka bakisaati ffe tuliwo, naye mu maaso g'empologoma bano abaana bagenda kuwangula omupiira ogwo temmanyi. Era kogyeko ebirabo ebirala bye banaafuna, era tujja kudda wano ku ssaza ate tuli ente. Balina n'ebirala, bantu bangi nnyo wano abavujjirizi bavaayo ne bagamba nti abaana abo tujja bakwatako, baani abasoma, baani abakola kino, baani abakola kino. Bo babaketta bo tebamanyi. Naffe tubalekera manager, tubalekera team chairman, naye n'abawa inspiration yaabwe, naye naffe tubeera eno ku desk ne tugamba oyo akyasoma oba akola ki. Ffe tulina essuubi nti mu Kyaggwe muno tugenda kujjamu abavubuka abasobola okugenda okweyongerayo. Ebirala bijja kubeera byaffe kubanga bwe tuwangulira ekikopo kino ate bwe tutandikira okupulaninga ekiddako, mukama wange Ssekiboobo bunoba ng'otwasiza omulimu kono Owek kalinda okusamba ettaka sikalinza okusamba, so mulimu tugusabye nga bukyakola ki sebo kyetugenda okukola. Era ojja kulaba nga tusitudde omupiira eno kijja kubeera kirungi. Tweyanzizza Oweekitiibwa Ssekiboobo okutusitulira Katikkiro Waggwa Nsibirwa. Ssekiboobo ng'atumibwa Ssaabasajja
okumpa omukisa guno kuweereza ku ttiimu y'Essaza Kyaggwe. Badde wano oba ndudde mu kitundu kino okumala emyaka 22 ng'ate ndi mu mupiira naye mbadde siweerezangako ku ssaza mu kiti kino ky'endimu ekya ttiimu manager. Naliko ku ttiimu y'Essaza mu mwaka gwa 2018 nga nkola nga chairman wa planning, naye waliwo ebintu bye nalaba era n'enjiga. So bwe nayitibwa okuweereza mu kiti kino nasanyuka nnyo. Ekisooka kya byonna nti ndi musajja munyankolenzi okulaba nga mu bantu bonna abali mu Kyaggwe naddala nze omunyankola ate nze mba nserekitingibwamu okujja okuweereza ku ttiimu y'Essaza ate nga ttiimu manager. So ogwo omukisa sijja kugutwala nga a given. It is a privilege for me era nga sijja sima okutuuka ku wenandibadde ntuuka naye neyanziza neyanze kati ku lwa chairman pozi ayina omulwadde ate ng'alina okuba nga ali ku flight essaawa yonna. Twebaza olukiiko olutwala Essaza Kyaggwe olwa sapooti gye mutuwa n'obuwabuzi bwe mutuwa, kuba senga temwatusapootinga we twakwatira mweno ttiimu sikiwa nti twali tusobola okutuusa ttiimu eno we tuli, olw'ensonga nti waliwo okusika omuguwa okw'emaanyi. Abazannyi baffe mumanyi gye tubadde nga tuyita nga luusi tuyombamu naye ne mugamba bigenda kubeera bulungi. Olwekyo luusi bwe tukambuwalamu naffe no tubako ka pressure. Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'e Buddu bwe twagiranga agaga leero mu ab'Ekyaggwe twasambira omupiira Ekyaggwe enkoko njeru naga kale tugenda batwalako ekikopo nga tetukironchingidde eno wammwe ne tuwulira muli nga atusaaliza naye ssebo ku luno twagala okumulaga kubanga Buddu eyo bagikuba kuba eyo ebuvuma n'egikuba eyo buvuma n'ekuba n'ekyaddondo ne tugamba naffe tusobola okubakuba era ssebo tubeetegekedde mu maanyi gonna nga BannaKyaggwe. Tumanyi bulungi Essaza Ssaabasajja Kabaka lyasinga okwagala era bwe tukimanyi mukono gwa Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo tukimanyi bulungi ate nga ne Katonda wa Buganda asula wano era ebagamba sibanakubeekina nti sula mu ggulu w'emukono. N'olwekyo Katonda waffe kimanyi agenda kutambula naffe era abesingo twabategeezezza tituze tumaliddeko ddala ssebo. N'olwekyo bassebo ne banywa mwebale nnyo abaana baffe, mwebale nnyo okuzannya, mutwongedde amaanyi. N'olwekyo mukimanyi bulungi ssebo Katikkiro gye tugenda nga tugusamba eri ebigwa tebiraze muba muli era ogenda okumaga amaganga olina okunoonya lulumu oba sserubula okusobola okunyiga gaapu okusobola okuyitawo. N'olwekyo ebyo tubyetegekedde era tujja kutambula ne ttiimu yaffe. Naye ssebo kwendi emaliriza amamaliriza a bad beginning makes a good ending. Nsuubira okuba nti nno ffe twajjanga surprise team era nga tukyali na surprises nyingi nnyo ez'okulaga nti ddala Kyaggwe nayo yeekalaamizanyo gino nga ba competitors so singa ba participants. Batwadde dakika 2 olunaku sirwange kwogera kubanga mukama Ssaabasajja Kabaka yasiima enkulembere ttiimu y'Essaza okuva mu mwaka gwa 2018 era 2018 ttiimu y'Essaza Kyaggwe yatuuka quarter finals. Lukiiko olwo ne lukulembera ttiimu 2019 netuuka quarter finals. Olukiiko olwo mu 2020 enjeru omupiira ogwasooka ogw'amasaza ogwa covid kyansonya ate era kyannaku tetwava mu kibinja. Olukiiko era ne lukwata ttiimu 21 ttiimu netuuka quarter finals enjeru. Omwaka guno olukiiko lwakolako ekitundu ku mirimu gino ate awo mukadde wange Ssekiboobo we yantegeereza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye abakungu adde baddukanya omupiira bawumule.
Ssekibobo buyinza n'abweddiza era oluvannyuma ng'ayita mu kitongole eky'abavubuka n'ebyemizannyo n'alonda olukiiko olujja. Bwe tuti bwe twakola okusookera ddala twakyaza ttiimu y'e Busiro ne tukola amaliri aga goal 1-1 ne tufuna akabonero kamu ne tugenda e Bulemeezi ne tukubirayo goal 1-0. Bwe twava e Bulemeezi ne tukyaza Ssese ne tukola amaliri aga goal 1-1. Bwe twamaliriza okuzannya ne bannaffe ab'e Ssese ne tugenda e Busujju ne tuwangulirayo omupiira goal 1-0. Bwe twakomawo ne tukyaza Bugerere ne gugwa amaliri 0-0 nga tulya na Kisunga. Era awo olw'okuba ebintu byali tebitambudde bulungi nga tutandise okulaba nti kaakati no tuseerera gye tulaga tuyinza obutatuuka wali we twetaaga okuba nga tutuuka. Awo Ssaabasajja we yasiimira enkyukakyuka ne zijja mu lukiiko. Twafuna omwami bamuyita Mbokureba Hamilton, ye manager atudde mu nsonda awo. Ssekibobo yamuwa ttaamu ya wiiki namba okulaba nga ayisa ttiimu y'Essaza Kyaggwe mu mupiira gwa Bulemeezi. Ye yali kyamaani, yali manager, yali buli kimu wiiki eyo ng'ayambibwako nze n'abakungu abalala nga bwenja okubakutegeeza. Kyaggwe neekuba Bulemeezi goal 2-0, abo ne tubasasulira mu $, kuba baatukubeemu twabakuba 2. Ekitegeeza ne biba byakuyitawo abo tubasinga bwe kiba 1-on-1. Bwe twamaliriza omupiira gwa Bulemeezi ne tukyaza Busujju ne tugikuba goal 3-0. Bwe twamala okuzannya Busujju nga tulina okugenda e Ssese, omupiira nze gwe najula okuzirikirako n'abalala abaguliko, kuba twagenda e Ssese nga tumaliridde nga twetaaga obubonero 3, ekibi ennyo nga twetaaga akabonero, naye nga abalyanaka batugamba nti eri temugenda kuwonayo. Ab'e Busiro batabani ba Ssebwana nga batugamba nti muwedde, kuba nabo babakwireyo goal 1-0 ate nga bibakulembedde ekibinja mwe tuli ekya Muganzirwazza. Ne tutuuyana naye nze n'olukiiko lwange ne tugamba kama mbaya Kyaggwe sigala Kyaggwe, tuli bakunja, tetukunja miti, tukunja bantu. Eno bukunja Warriors ne tulumba e Ssese ne tuteba goal eyasooka, ekitundu ekisooka ne kiggwa 1-0. Twali twakadda Ssese ne batukuba goal ey'ekyenkanyi ne tusamba ne batukuba ey'okubiri, embeera neyonooneka. Abasinga wano baali e Ssese ne ntunulira